tumwebaza olw'abantu abalungi gye tuli, ate ntumwebaza n'olw'abantu ababi abakola obubi. Kubanga ensi okusobola okugigeraageranya yenkanenkane, ku ludda olumu ateekayo ne ku ludda olulala n'ateekayo. Kale tumwebaza olw'ebirungi n'ebisoomooza, kubanga amasomo agasinga amakulu ag'ensi ate agateeka mu bizibu ne mu kusoomooza okw'enjawulo kwe tuyitamu. Tusaasira nnyo bannaffe abayita mu biseera eby'okusoomooza. Tukimanyi nti ekyo kitundu ku bulamu. Kevunoba ng'okyalina omukka oguyita mu mawuggwe go. Twebalizaako abo abafunye ebirungi, newankubadde bakoze nnyo, naye waliwo bannaabwe abakoze mu nkola y'emu ne batafuna. Kale olw'okwagala kwe n'ebiro bya bano abawadde, twebaza mmwe abawuliza puroguramu eno, abawaayo obudde ne mutwala ebiseera okwefumiitiriza. Bwe weefumita otereeza. Empiso singa ekufumita weekanga n'otereera. Kale abatwala obudde okwefumiitiriza ku bigambo bino ne babijjamu amakulu, ate ne bawulira ekyo ensi kyebeegambye. Abatunula obutunuzi bajja kuwulira, naye abalaba bajja kuwuliriza. Tubajjukiza, towuliriza bino bye twogera, wuliriza emboozi enyumizibwa bino bye tukozesa. Abaweereza bonna ku radio balinga abasiizi b'ebifaananyi, ba artists. Bw'aleeta olupande wagenda okusiiga, n'aleeta n'ebisiiga, ekifaananyi kiba kyawedde. Akozesa langi okulaga ekifaananyi ekyawedde. Ffe tukozesa ebigambo okulaga ekifaananyi ekyaggwa edda. Buli lw'owuliriza ebigambo obula, naye bw'owuliriza emboozi enyumizibwa ebigambo, osobola okuggyamu amakulu n'otegeera ekiba kyogeddwa. Ekirabo ekikulu Katonda kye yatuwa kwefumiitiriza, imagination, kwefumiitiriza. Embuzi teyeefumiitiriza, keeba endiga gye nneddira ndowooza teyeefumiitiriza, ente teyeefumiitiriza ku myaka 10 bwe ginaaba, kubeera ekimanyi tejja kubaawo. Naye abantu balina obusobozi okulengera ensi ya myaka 5 ne bagiteekerateekera kati. Newankubadde ababa bagiteekerateekera bakimanyidde ddala bulungi nti tebalibaawo. Kale tuteekeddwa okufaayo mu bino ebiba byogeddwa, kubanga ebiro mwoba owuliridde ebyo bye bibeera ebiro by'okutegeera ebyo ebibeera byogerwa. Ffe kye tukola mu puroguramu Manya Ky'oli, manya omulimu gwo. Bangi abagigwako obugwi kati nga leero nebaayo abagiguddeko. Neeno enteekateeka ebeerawo buli lwa 6 kuva essaawa 12 paka 12:00. Eddakiika ziba ntono ddala naye ng'ate nnyingi ddala. Ebintu byonna mu nsi nga bikuyungako era nga bikuyunga ewalala bibeera n'obudde butono. Tusangayo abalowooza nti obudde butono, buno obudde bungi nnyo era bumalira ddala. Ensi bw'etyo
bwe bityo bwe byakolebwa era bwe bityo bwe byateekebwa wabula toligamba nti saawulira wawulira naye oligamba bugambi tewategeera naye bali bakugamba nti obutamanya tebuli kutikkula musango omusango oliba nagwo kubanga walina obuvunaanyizibwa okutandulula ebigere ogenda onoonya amakulu agalimu ebyo ebiba bikugambiddwa gwe obutamanyabwo kintu tekitegeeza nti kiina makulu kiba n'amakulu naye gwe oba tosobodde kugafuna kale tubeebaza abateeka mu nkola ate ne mutandulula ebigere abamu ne basoma ebitabo abamu ne bajja mu misomo abamu ne batunoonya okutangaaza ebyo ebiba biddugalidde mu maaso gaabwe nga bisinziira mu ebyo bye tuba twayogera mu nteekateeka efaanana bweti olwaleero enzingu 13 ezzooba lyakasambula tukyali mu ddaaza 2024 leero tugenda kubeera bulo Butambala Katonda yakkiriza kyavudde akeesa olunaku luno tujja kubeera bulo Butambala awo plan B essaawa 3 paka essaawa 8 abasobola okutandulula ebigere mujje bwe muba mujja nga munoonya bintu tufunye tutya ebintu tugaziyiza tutya ebintu musigale ewaka mukole ku mirimu mulye bulungi naye bwe muba munoonya obuntu buno obutusobozesa okusemberera abantu abatuyamba okukola ebintu bwe buliwa tujja kuba tubaaniriza dimansi ewedde twayogera ku butya bwe baatujegewaza ne tubalaga ebintu ebyenjawulo ti bw'oba wakujegewaza muntu muyise mu mitendera gino osobole okumufuula ekyo kyatali era kyataliba asobole okubulira ddala kyetuvudde tubasaba era nga tukuba omulango ogutali gwa nnaku wano ku 88 ti bwe muba musobola mwalizeeyo mu kukozesa ebintu ebyaffe mulekerawo okwesiga ebizigo ebirungi ennyo nga mulowooza ng'ensusu bwe muzirwaza abasobola mwalirekeddeawo okuteeka enviiri z'abalala ku nviiri zammwe abasobola abalina obusobozi mwaliridde emmere eyaffe ennansi emmere enjingirire n'enkolerere ne mugireka abasobola mwalikozesezza eddagala eryaffe nga bw'olwala omusujja ono gw'omululuuza oba emirandira n'ogifumba n'onywa abasobola nammwe abatasobola era Katonda ababeere buli omu mu kkubo lye naye singa kisoboka ng'owuliriza walizeeyo mu kuddamu okuddaabulula omubiri gwo kubanga ebiro biyinza okujja ng'embeera ebeerawo tesobozesa mubiri gwo kuyita mu mbeera eyo nga bwe mwalaba COVID. Kale tubasaba okwongera okwetegeera n'okuzimba abaana baffe nga bategeera ekyo kye bali ekyo kye bali kyekigenda okubasobozesa okuzimba ensi bazzukulu baabwe gye balisisinkana ekyo bali kye baali kyekyabasobozesa okuzimba ensi ffe gye twasisinkana singa Ssekabaka Muteesa teyalengera kuyita bali bajje baleete amagezi ag'ewaabwe bagasomesa abantu be n'omuntu alengedde ekyo mu biro ebyo ng'alengera ekyo n'akitegerera n'akivvuunula teyabanga wa bulijjo kitegeeza okutegeera twakulina twalina kukuze tukulire mu kutegeera okwo tusobole okuzimba ensi ennamu awo we twaseeseetukira
ate ne twonooneka bwonoonesi. Kale buli kintu kyonna ekirungi tukimalawo. Bwe tutateekwa kuzimba we tuzimba, bwe tuteekeddwa okuzimba ate tetuzimbawo. Juzi ku luguudo lwaffe luno, luguudo Ntebe, enkuba etonnya neesalako. Lwaki? Kubanga ekifo ekyo amazzi we gaba gasigadde kyali kifo kyago. Ebintu biriddayo kubeera we byali mu biro ebituufu. Weewale okubeerawo toteekwa kubeera ng'otegeeredde ddala nti awo wooti oba woogenda okudda toteekeddwa kubeerawo. Mwe muva ebizibu eby'enjawulo n'okusobagana kw'ebintu ebisinga obungi. Bwe tunategeera era ne tukkiriza enteekateeka y'ebintu nga bw'eba ekoleddwa, nga bwe yateekebwateekebwa, tusobola okutambulira mu bulamu n'ofuna ekyo ky'osobodde era ekikugwanidde era ekyakuteekerwateekerwa. Tosobola kukula kusinga nteekateeka ya mutonzi wo eri obulamu bwo. Ekyo kye wateekerwateekerwa era w'olikoma. Yali ayinza okugamba nti atulina obusobozi okukola byonna. Waliwo obusobozi okukola byonna, kituufu. Naye buli lwononayo ky'obadde totuuka n'okunukkiriza ogenda kunuuka. Bw'onoonuuka, akabonero k'okunuuka kategeeza nti ky'obadde ononayo ebiro tebibadde byebyo, ky'ovudde onuuka. Tuteekwa okuyiga butya bwe tukozesa bino ebiba bituweereddwa okubijjamu bye tuba twagala, kubanga ebinene bikwekeddwa mu bitono. Ekiyumba ky'enkoko 100 kiri mu nkoko 2. Enseera n'empanga ezo z'olina awaka. Ekigendererwa kyo bwe kiba nga kya kiyumba, mazima ddala mu ezo 2 osobola okukwata empola n'oggyamu ekiyumba. Kubanga bw'eneebiika amagi n'otogalya amagi 9 neeyaluzaako 7 n'obulabirira bulungi, ezibadde 2 olwo ziweza enkoko 9. Kifumiitirizeemu wayita ebiseera bimeka? Enkoko 4 nga zonna zibiise ne zaaluza. Ekigendererwa ky'oyo alina 2 bwe kiba nga kyali kya kiyumba era akifuna. Ekigendererwa kye bwe kiba nga kyali kya kuwoomerwa era ajja kulya omuwula. Yeesubye eggi oba ajja kulya eggi, yeesubye omuwula. Kyonna ky'otandikiddeko ate enkoko n'eggi kiriwo ekyasooka. Omutonzi yatonda nsigo, kati ku byombi ensigo yeeriwa gw'osobola okunoonyereza. Byonna bye twegomba, byonna bye tuyayaanira biri wano ewatono. Olina okutuula wansi obuuze, kino ekitono kye nnina mu kiseera kino ekimpeereddwa nkikozesa ntya? Nkikozesa ntya okukigaziya mpola mpola? Abaana bangi mu mulembe guno abazaaliddwa mu mulembe ogw'ebyamangu. Tewaliiwo adduka misinde azimba buwangaazi, taliiyo. Amazima gali nti ense n'ense ez'abajjajjaffe bye bayiseemu okutuuka ffe we tutuukidde, tewaliiwo kyanjawulo, tewaliiwo bufuusa ffe bwe tugenda kukola okuggyako okukuza n'okuzimba ebyo ebiriwo era bye twasangawo butya bwe tubyongerako. Kyekyokka ennono yeekula. Ab'embogo bazzukulu ba Kayiira be bakongojja beene, Nazzikuno nga bamukongojjeza ku bigere. Mu kukula kw'ennono bazzukulu ba Kayiira basobola okugenda ne bafuuka abagoba b'ennyonyi, ebidduka ebitambulira ku mazzi. Kitegeeza atandika okukongojjerwa mu nkongojje ey'enjawulo, naye ng'era bo be bamukola ki? Era bwe guli
baba Bambogo. Kitegeeza tukulira mu ekyo ekyateekebwateekebwa okuva edda ne tukifunamu ebirungi. Bazzukulu ba Kisolo bakola olubugo. Kitegeeza twali badde n'ekkolero ly'engoye nga likulirwa muzzukulu wa Kisolo bebe ŋŋonge. Tuba tukuze nga tukulira mu ekyo ekiriwo. Tusobola okukula nga tukulira mu ekyo ekiriwo nga tetukyonoonye tetukisse naye ng'ate tukikuliddemu ne tukuuma obunkumu bwakyo, uniqueness, ne tukuuma obunkumu bwakyo ne kisobola okusigaza ensa kyekintu kyokka ekitambula mu luse ne mu mirembe ekitufuula ab'enjawulo z'ensa. Tumanye ekisaanidde di wa naani na lwaki. Ekitegeeza bye tuyayaanira ebinene mu nsi biri mu buno obutono bwe tulina wano. Okusoomooza kumu bantu kuleka kitono ne badduka bagoba ekinene naye ng'ate ekinene kifugibwa kino ekitono. Era oli yagamba nti okusoomooza okuliwo era okulemesezza abantu abangi okutuuka ku bye baagala si byebyo bye balina nti tebimala, wabula ebyo bye balowooza bye bateekeddwa okuba nabyo. Omuntu abeerawo ng'agamba singa nfuna akakadde kamu, kakati bw'aba n'emitwalo 10 oba 20 ng'asigadde mu singa nfuna akakadde kamu, 2 giba mifu. Kkiriza gaana. Kubanga buli lwasigala nga singa nfuna akakadde kamu, 2 gaalina aba takyasobola kugalaba nti gasobola okutandikako empola n'anoonya ekinaana. Bassebo ne bannyabo abakeera ku puroguramu eno, twagala okubategeeza nti kye munoonya kiri awo nammwe. Oli baamubuuza nti byokola obijjawa? N'abagamba omwana talina kyakola nga kitaawe takikoze. Lwaki? Omwana kyayogera kyekyo kitaawe kyayogera. Taata kyakola n'omwana ekyo kyakola. Kubanga omwana mu ye ne taata mu ye. Bangi baabulira awo. Kye yali ategeeza nti yenna gw'onoonya gw'oyagala okusisinkana ate ali mu ggwe. Ekitegeeza nti kyonna ky'onoonya mu bulamu kiri naawe awo olwaleero kati. Naye amaaso go gazibiddwa kiri ky'oyagala. Kakati ne bw'otunula tokyasobola kulaba kiriwo, olengera kiri ky'otolina. Ky'olina tokyakiraba. Era kwe kukyukakyuka kw'ensi nti olwaleero abantu batambula ng'ab'emikwano ne bagendako mu kifo banyumyemu babeereko awo, ne bagenda 4 ne batuuka mu kifo ekyo ekiwummulirwamu. Mu kifo ky'okutandika okunyumya emboozi buli omu nadda ku ssimu ye ng'ate anyumya n'oyo ataliiwo, ng'ekitegeeza nti bano abaliwo tebalina makulu. Yali Albert Einstein eyagamba nti olunaku tekinologiya lwalitwala ensi y'obuntu bulamu, ensi egenda kubeera n'omulembe gw'ababuyabuya. Ye abayita ba idiots, be babuyabuya. Lwaki? Kubanga omuntu abeera ne munnaawo nga tamulaba, naye ng'ali n'omulala ataliiwo ali ewala ng'amusingidde, ono ali wano. Kabonero kaba ka bubuyabuya. Ensi kyevudde eseebengerera mpola mpola. Ne bwe twogerera olwaleero buli muntu akedde bangi asabira ddiiru. Ddiiru kitegeeza ki? Kuba kubuuka macco. Oyagala ebintu bikole
nga si bwe byaliteekeddwa okukola wabula bibe kubanga ensi mw'okulidde yeeyo yakutega butezi. Tubakoowoola gye muli era tumanyi muwuliriza nga tubategeeza nti byonna bye mwetaaga biri awo nammwe. Obuvunaanyizibwa busigadde eri mmwe okuwa ekitiibwa ekyo ekiri awo mukikozese. Katonda teyali mubuyabuya nze okuntondera wano nenzaalibwa wano. Ate siyinza kwagala kuyaayaana ate kufaanana mweru. Omubiri gwange emmere eteekwa okuguzimba erina kukulira mu ttaka lino erya wano. Eddagala eriteekwa okunzijanjaba liteekwa kuba nga likulidde wano. Mwe temukimanyi oba oli awo naye nga bwe kiti bwe kiri. Oyinza okugenda mu kitundu n'ogula ewantu w'oyagala okubeera nga tewali kiriwo okuggyako omuddo ogumu gw'otolaba nti guliraanye amakulu g'okubeerawo okwo. Naye olumala okuteekawo akasiisirako bappa n'otandika okubeerawo, omuddo ogukuyamba gumera. Ani yagusimba? Kubanga ensi eba ekizudde nti gwatudde awo ozze ng'oyagala okubeerawo osiisire. Ensi n'eryoka emeza ebinaakusobozesa okusiisira. Bino si bufuusa, buno bwe butonzi, bwe butonde. Bye twetaaga byonna tubirina. Biliyoni si gye weetaaga, eyo gyagala bwagazi. Naye kano akako wano k'olina kano akatono k'otolabamu makulu ate ke kayina okukutambuza kakutuuse wali. Kubanga ne bw'oba wagenze ng'oyagala kukuba wali ddiiru bya bukadde 100, entambula ekutuusayo ze nnusu ze2,000 z'olinnyeemu takisi oba booda okukutuusa wali. Kitegeeza ekitono kino kye kifuga ekinene. Abaagala ebinene muyige ebitono. Alina amaaso atunula alabe newankubadde tatulaba. Alina amatu awulirize. Alina amagezi Katonda amusaasira amuwe ekisa ategeere. Tuweebaza okuwaayo obudde. Agamba omugezi amugamba bitono. Tuweebaza okuwaayo ekiseera. Programs zino nsimbi ono yazzeemu okuziteekayo ku YouTube Simon Senkai Foundation. Mugende eyo. Eno kati ejja kubeerayo dimansi ejja. Kati ate ziri zonna enkadde zonna gye ziri. Mugende muddemu muwulirize ebintu bino, mubyefumiitirizeeko, mubirowoozeeko. Tomanya kiki kiyinza kuvaamu. Katonda ayinza okukuweerawo ekisa ky'obadde totegedde n'okitegeera. Mbaagaliza obulamu era nga bulungi, omukisa ogutaliiko nnaku na maziga. Omuntu n'afuna omukisa gwe ate ne gumubonyaabonya okutuusa lwava mu nsi eno. Tubaagaliza ebyo ebirungi ebisaanidde. Muli ekitono nga kya ddembe, naye mw'okusingira ddala Katonda abawe okumanya, okutegeera n'amagezi. Bwe mukozesa ekitono kisobole okuvaamu ekinene kibagase. Tusinkane dimansi ejja nga ye mubeezi. Simon Senkai program manya ky'oli, manya omulimu gwo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.